ennaku ennyingi natambulanga nga nnemererwa nenfuba nnyo nnoonye ku mirembe nze emirembe gyambula nalina ab'emikwano obuzibu obungi ne bandeka obuzibu n'obwavu obungi emikwano gidduka kandete emikuku gyange gy'oli ontikule gyonna ngireetedde kwezibu wamanya ensonga zange ye kandete ebizibu byange funa mulongoyo wananunga byanga mu byonna mbirese gy'oli nange wamanya ebyange okunyomebwa n'okusekererwa mwempisa okutuuka ku buwanguzi omwesiga oyo yesu akuwa kikumi ku nsi ni muggulu laba babali baseka n'abanyumanga kati mbasanga ne beewunya mbagamba nti gwe neekwata waggulawo tewabaggalawo kandete emikuku gyange gy'oli ontikule gyonna ngireetedde kwezibu wamanya ensonga zange ye kandete ebizibu byange funa mulongoyo wananunga byanga mu byonna mbirese gy'oli nange wamanya Buterevu oli ku 98.7 era nga tuli mu programu yaffe enenganzi muwanguzi yeetawanika twayingidde dda tuli mu bulamu bwa kkanisa n'omuwanguzi waffe ensi tuzitambuddemu zabadde nnene zabadde nnyingi ddala ensi gye tulimu eyo ey'okukyuka naye nkulu nnyo mukwano kyekinisi kyaffe kwe tugenda katweyongere mu maaso n'omuwanguzi Esther Jordan yagambye yeeyongedde kati okuzibuka amaaso okulokoka kirala n'okukyuka okukyuka kirala n'okusumulwa kirala waliwo ekyawandiikibwa ekiri mu Yeremiya 4:14 kigamba nti ayi Yerusalemi naaza omutima gwo gugwemu obubi olyoka olokoke ebirowoozo bye bibi birituusaawo okubeera mu ndaayo. Amina. So kakati awo nga nkyali mu kyaki mu kanisa nkyali mu bulamu bwa kukyakala ne babugalo nkyali mu kukyakala kati mulumu mba ndi mu nali ntendereza samanya gye kyava naye okulanga nzirise buzirise mu kutendereza mu kanisa ni gira bwenti nibokola batya nengenda mu ddwaliro nagende Kawala mu ddwaliro yali ya government bwe nagenda mu ddwaliro natuuka mu ddwaliro ne bangamba na TB obo naye nga sinaba kitegera nze nga mpulira ekintu kyangwako bugwi ne bagamba na TB MDR TB alimebika mulimu TB simanyono wa mawugwe babumire myezi nga mukago oyo mwangu yangu kati nze naye na TB asembayo wa magumba atambulira mu musaayi TB gwe nakulinkola ntya gwe na akawuka we kamala okunywa omusaayi gwona ne kagozinga ko gwona era nga bakuteeka mu XDR TB ekiba kitegeza nti obulamu bwo tebukyaze nguru ezo kubanga wadi zona weziri waliwo ojjano omira kakati olaba ekisanga kituuse ng'obulwadde obwo tebusobola kuwona nga bakuteeka mu XDR TB wakumira ku ddwaliro mpaka ng'oswibudde ensi mpaka ng'ofule tebakukkiriza kugenda mu bantu kakati nduuka ekiseera nga ndi mu bulamu olundwala obulwadde bwe bwajja atugende e Kawala ne bankebera olwankebera bwe bati bampirawo ambulance e Kawala olwo bwajja ng'owulira bukuluma butya kifuba era bwebityo kifuba nga bolwawo nakulolamu katini nakulolamu kondooza ekifuba kyalinga kya naku nga 3 naye nekiwaliza nga amanyi birwadde byaffe nga nze ntera okulwala omusujja nimala nimpona nzeka nga sigeze mu ddwaliro ate nenkaka nnyo nembera mu ttendo jjukira oba ne TB amawugwe gaba ganafuye kubya ettendo lwava katuuti nazirikawo buzirisi ngenze ku ddwaliro batte ku ddwaliro eyo ngenze ku ddwaliro e Kawala bankubidde basanze ne TB bampadde ambulance eddwaliro liri erimu wano kati mu Kampala wonna wasinga wano Masaka suwa eddwaliro liri erya TB
awo ku wali Cancer Institute we wali eddwaliro lya TB wali wadi zaawo bantwala bankebera mulago nga nze narowooza nti ngenda kuvaayo bampambirayo buwambisi ne bangamba todda waka mbuuza lwaki naye nga nsobola okutambulamu ne mbuuza lwaki sidda waka naye mbagamba kubanga obulwadde bw'olina tebusobola kukkiriza kuddayo wa bweru todda waka buli gw'olina kwata esimu mukubira okola otya mugamba kusanga wano ku ddwaliro era nenyingira mu kageeti waliwo ne kufulu mu geeta eyo mu ddwaliro lya TB bw'oba ogendayo osooka kusaba bisumuluzo babasibira iringa kukomera nalyo nga batusibirayo bulungi nga ngendayo bagamba bw'oba oyagala Nansi yaliwo ali awo nampe esimu nagamba kubira omuntu yenna ayine namba y'omuwala yali jenali namuto yali yaki namba y'omuwala yali girlfriend wange ya pastor nga nayo tojirina mutwe yasijirina saina namba yonna naye nalina namba ya muwala yali girlfriend wange bannange nenjukwata nenjukola atya nemukubira naye girlfriend wange oyo agenda omukubira nga akyakala namuko kati nga tayagala kumanya nnyo binkwatako ate mungenze TB nga ndwadde TB kati bwe namukubira nemugamba ngambiraako mami prosi mami wange okukyaki nti ndi mulago bantatule mulago kati okwekubira sister we yali masukwa yamuyita sister Alice namukubira ati ndowooza n'ategeezaawo ko prosi awo bakutegeezaako balyoka bakola batya bajja ku ddwaliro bandeetera amasuuka bandeetera buli kimu ngaawo nsobola okwetambuzaako obulwadde tebunagonda era nga nsobola okutunula nemanya nti ono yegundi era mami wange prosi najja kakati nembako ne brother wange gumulala gwe nakubira ne mukazi wa anko gwe nakubira najja ne bajja ne bandeterawo obusuuka ne bandeterawo bwokubeerawo nembirawo olunaku olusooka olwokubiri kutandika dose bankuba episo eki ne bampa empeke 16 olwamala ozimira bwe nti nalaba eddwaliro lyonna nga lyetooloola bwe riti kasana mala ziteeka bwe nti mukamwa liri eddagala liri dangerous nnyo nalinywanga enjaga njukuba ne bwe mba nkuba overdose emiti ng'esatu oba emiti ebiri ngaawo mpitawo naye abasajja balina eddagala lwali olunaku amagukujukira obulwadde buli magumba amagumba ne gamenyeka ennyingo zonna ne zigwamu amaanyi n'entuula jukira omujjanjabi bakkiriza y'ogwo omu kisere bali tebanaba kunzikiriza omujjanjabi kubanga nali sinaba kukonda bakkirizayo omujjanjabi ng'otuuse ku level yakufa mu ward eyo bakuleetera mmere ne bagikuwa abakuleetedde emmere bagikuleetere bakuwe bamale bagende era bajja beesaanikidde ku feesi nga bakomando toyingirayo nga tuweesaanikidde naye bakubalira essaawa emu babakwadde eddakiika 3 genda vaawo era bw'oganirawo poliisi yekujjawo basirikale bakukimayo ng'oli mujjanjabi namala okumira eddagala olunaku lumu nemenyeka amagulu ennyingo zonna ne zimenyeka bwe natuula ku kitanda saddamu kwejjawo awo ne balyoka baŋŋamba nkubira omujjanjabi nenkubira Labeka musista wange kasista kange gwendinga gwenzirako nemukubira nali namuleeta nga namujja mu kyalo abeera Ntebe nemukubira nemugamba ndi bubi nfa najja nasooka nenkubira girlfriend wange ngamanya agenda kukola ki maama namukubira seba yankuba iginosi girabangako bantu baagala byononese Kampala wano baagala bali abanywa naye kastomala okugoda nalaba ensolo gye bayita omuntu nga ntuuse mu ddwaliro we nategeerera ntono mukwano gwange ono muntu wange ono amuzadde wange oba ono sister wange ate otegeera nti Katonda otegeera nti ne Katonda basooka kukwambulako buli kyone kubanga waliwo ekyawandiikibwa mami wange Prosi ateera nga okisoma banerabidde wekirangamba nti Katonda ali kube ekikweyunuza ekikwesiguza olyoke otegeere ti yaki era yateera nga okigamba nga bw'aba tusabira era omukazi ng'asaba essala alinga okulima mu linnya lya Yesu kubba na buli kyeyunuza eri abavubuka ab'okubba oyo abakyala ali kujjako buli Zefaniya tumuzanyamu komedi kubba buli kyeyunuza Katonda yakuba ebyeyunuza Katonda wange bagalo bonna mama nasooka nenkubira ali sasooka kubira bano bemanyi era sinamba gye nalina yali girlfriend nesooka nemukubira bwe namukubira oyo teyalinnyako ate teyajjayo mpaka nga naddamu omulaba nga netambuza teyalinyayo nenkubira omulala wa
nenkubira omulala wa awo engondera nkubira sister wange nange nyini mfu yakwata awunya bwe nakubira sister wange sister kwe kuva entebe najja agenda otuuke olwatuuka mu ddwaliro mu kifo ekyalinga ekyokumbuuza yakaaba bukaabi yali aludde okundaba empeke zanywera mu lunaku lumu nze n'engumba ne zidda waggulu omanyi omulwadde wa siriimu era ng'obwo bulwadde era bwoba nabwo jjukira ekyatisanga bano abaana okujja mu ddwaliro ba girlfriend baani olina tibbi wa tibbi abeera ne siriimu kabonero akasooka nti olina ki siriimu kakati gwe tojja kujja kwekuba kalango tebanakuwasa weekubira akalango omusajja bw'ofiira awo nga bagamba yabadde girlfriend we kamuse osegera kati buli muntu yeena yavanga ku ddwaliro nafuna abantu bangi abavanga ku kyaki mu Masquire eyajjanga ku ddwaliro nga olutwala bannange siriimu aluma wanjukira mukyala musumba wange yajja ku ddwaliro olwatuuka ku ddwaliro nantunulako yangamba ekikimu gift nkumanyi njagala ondage kimu ebbaluwa kubanga kati basobola kukebera tibbi ne batakukebera siriimu byonna bakibikebera ne bakutiirawo results njagala onyambe ondage ebbaluwa ya siriimu nenga gwe weekakasa ne baba tebakugamba ati wano mu kwekakasa nze nagenda ogenda mu ddwaliro awo we bankeberera nze nga nkimanyi ndi mulwadde oba nze nga kimanyi nteekeddwa okuba omulwadde ne bankebera kati wano mu kunkebera we bangambira olinata naawe nga tewekkiriza saakikkiriza ne mugamba musawo kukebedde bulungi omusaayi gwe mulago bagujja wano ku mukono sigwa kagalo bakujja ku mukono ne mubuuza musawo okebedde bulungi nangamba kebere ne mugamba ddamu onkebere nangamba kati okuddamu okukebera bagenda kuyitako wiiki ziremu nkole ntya nkukebere nambuuza obadde olina omuwala yena gwobadde wegase naye nga mu mwezi nga tonajja wano mu wiiki nga mu wiiki seweziti ne mugamba nze byange musawo biwanvu naye gezaako okuddamu okole ki onkebere nange kenyini gasikkiriza naye neziramu nenkeberwa nga nina obulwadde bwa tibbi ng'obwa siriimu tebuliimu era nensi ekikko naye mukwesa ekikko ndi bubi era njawulo nga zero alina siriimu n'atayina kubanga ffenna muwe twalimu nga walimu abalina siriimu ne tibbi nga mwena mukola mutya mufaanagana entunula efaanagana mwena mukonzimbye muweddewo kubanga nabeera ennaku lwe bantuusa mu ddwaliro waafa abantu bana abaafiirawo nga ndaba ate nga bakutuka obulwadde bwenina obwa tibbi bwenyini nga bwe bakutuka bwe bafa ne bafa ne bafuluma ne bafa ne bafulumya emirambo nga gye batujja wadde eyo gye tusookeramu waliwo gye tusookeramu nga mwakajja bwe mumalawo wiiki 2 nga babakyusa babateeka mu wadde endala kubanga buli lunaku babakebera obulwadde bwabwe butuuseewa ne mbeera awo ne sisita wange ekiseera kyatuuka sisita wange nga buli lunaku akaaba maama tewamukubira maama sisita yamukubira olwamukubira ye yakwata ku mutwe sisita bwe yasooka okukubira maama n'agamba anaawona sisita namugamba ayinza okuwona namuzaamu ki amaanyi kubanga ali mu ddwaliro olwo mukyala wo olinayo akaana kamu kokka akaana akamu tokatumizaawo okalabeko ogusinga natumya omuwala olwo namutumya omwana nagamba sisita wange bandeetere ku mwana wange omu yekka oyo gwe nalinena olwakubira maama we ne bamugamba ndi mu ddwaliro simanyiyo mulago nisimanyi ndwadde tibbi mwana yagana okuleeta omwana wali tomulabangako kuva lwe bamuzaala badde simulabangako oyagala mumulabanga ofa njagala mumulabako olwo simanyi na gye kyava ekyokwagala nengamba bumpite kubanga ku kaseera ako gwe nali njagala nga njagala bamumpitire nalina girlfriend gwe nali njagala nga njagala wakiri munabiko munakwaro olumu gamba bannange bamumpitire olekenga omugamba nti gwe namwandu omwana yagaana okujja sisita wange akuba essimu akikubira maama soka mugamba ndiko bulungi ogwokubiri nali ntudde akatanda kange kali kumpi n'eddirisa sisita wange nakuba amatu gano galuwawo okufa kimanyi nti amatu ofa nga go gawulira era ku muntu bagamba ebintu ebirala byonna bifa naye amatu ge gasembayo amatu oba owulira kuwulira bulungi omubiri gwange gwona gwali tegukyasobola kubanga sisita wange yankwatanga omukono okuzija ku kitanda ntwala mutoyi kasisita kange akolera nkagala nnyo kankwatanga nga kanzija ku kitanda katenga mu kagaali amagulu nga gazimbyemu wena nga nyina engeri gye sifaananamuko nankwata ku mukono nantwala nembeerawo nengenda mu kiyugo nenvaayo mba ntudde ku ddirisa nyebase ku ddirisa kitanda kyange kiri ku ddirisa sisita wange atudde tetwatulanga munda batulanga bweru naye atudde akubira maama amugamba maama nkubuulira amazima kyoba okolakola kimu mulongoose waka
kubanga ono biine yampitanga biine siwa kuona. Bamubuuza, mama namubuuza, ali atya kiki? Nze nkugambye mama siwa kuona. Mama namugamba, kakati bwoba omanyi siwa kuona, omulambo kugujja Kampala okugutuusa ewaffe Embarara yiyo Bushenyi guli expensive. Musala amagezi mumuleeta afiirewa wani waka, mumuleeta afiire waka. Kati sisawa ng'ajja amatu gange kumajja okungamba amatu gange gawulidde byonna nga bwe yabimugambye. Era nayogera namugamba, Labeka sinafa ndi mulamu. Mugamba sinafa. Nali mazeo kati nga mazeo weeks 2. Mugamba sinafa ndi mulamu. Ababano bamami bange waliwo mami wange Prosi ne mukyala Musumba Mire. Sara Musumba Mire nga bandeetera ebyokunywa, baleeta ebyokunywa jjugira. Nanywanga akadomola ka lita 5 ak'obushera. Nenywa akadomola ka lita 3 ak'amazzi buli lunaku. Eddagala ery'okulufuka. Namalanga eddakiika 5 nga bankwata abantu bali mu kibuga, eddakiika 5 bankwata abantu bali mu kibuga, eddakiika 5 lwaki eddagala ndifuke kwanga bwetolifukanga kuva mu mubiri nga likumenyera ddala. Kati ng'olina okunywa nnyo eri eddagala lifulume. Kati ekiseera nekituuka nembeera mu ddwaliro ndi bubi nnyo nga bw'okiwulira. Mami Prosi ajja agamba Labeka, ajja n'agamba Labeka, namugamba temulina ngeri yonna gye musobola okutwala ono mwana agende mu kyalo, mugende naye mu kyalo. Naye nze ng'ekyalo sidda mu kyalo. Mama ekyalo era kikyali kizibu. Ekyalo kyange kudda mu kyalo. Ne Mami Prosi yantuukako n'agamba nkubuulire Kampala wano tujja kusobola kumalako, genda mu kyalo. Kakati wakiri osiibuza ebigere nengamba siva mjakati gwejjukira wano Emulago bakuwa ambulance kasa bakuwa transfer nga bakusiibudde bakusindika mu ddwaliro lyonna eryeye ewammwe Embarara erya TB. Kati wano Emulago nga bakuwa transfer Mbarara ne bakuwa transfer mpaka Kabwoye town eryawe n'eddwaliro erya gavumenti osegera. Naye nga bakuwa ambulance obwo bulwadde bulaba bakulabiriranga mu mbejja. Obulwadde bwa TB bakulabiranga mu mpaka baletanga amagi nga weegalya nenga tosobola kubirya. Abateekawo amagi, juice wali, amata weegali nga buli kimu kyakulya nga weekiri. Oba basente bazijjawa ezaba abatibbi batulabiriranga ne batuwanga ebyokulya bagalooliye bakwegalira kulya kunywa. Lwaki? Obulwadde obwo singa oba nabwo n'ova mu ddwaliro eyo n'otambula abantu b'obusiiga kati balina okulwanako nnyo. Ate nga obulwadde obwange obwo nalina TB wabika byanja walina abazimba obuto naye nze nga ndyawo nga okukolola obukolozi mutambula uyo nga awedde. Ate kasaba okukwata eyo dozi myaka egyo 2 kubanga edozi yali ya myaka 2 banko empiso emyezi 6 empiso baginkubanga buli lunaku kabina myezi 6 nga buli lunaku. Ate eddagala eryo ga Mukama akuwummuzeeko wenawumuliraku. Kati jesooka lwaki nagize neevaayo nga tomayogera gamba nti waliwo abantu Katonda nga yasooka bakuba kwe kuvaayo nengamba naye omusajja oyo asonga mu nze ate ndabagira bwate ngamba ye musumalinga asonga mu nze. Mwoyo Mutukuvu kutuleetera wano olwaleero. Era nze program eno nga nabule simanyi nti ensi ziwuliza program eno nga ndesi kimanyi naye nagenze kulya nga waliwo n'omuntu abadde mu Bungereza nankubira ngamba nabiwulidde ngamba eyambye abantu bangi naye era neebaza Mukama ku lw'omulimu guno. Katonda n'asooka kuba kaakati Katonda nankuba banange yankuba nze omuggo ogwankubibwa sigusabira muntu yeena kubanga gwankuba ne guzijjaku emikwano, gwankuba ne guzijjaku enganda, gwankuba ne gunzijjako na buli muntu yenna yasimizanga. Lumu musumba wange yali yanjaga mala emyezi 2 namala emyezi 2 ku ddwaliro eri ku kitano mala emyezi emeka 2. Kati bwomala emyezi 2 ng'eddagala otandise kwetengerera nga bakusiibula bakutwala ewaka. Kati nga bakwata eddagala bakola transfer nga bakola akadwaliro aka gavumenti akali ewamu akali nabwerawo ero simanyi nabwerawo ku kisaawe. Kati nga we bakuteeka ng'ova ewaka buli lunaku n'ogenda ku ddwaliro n'omera eddagala eryo togenda nalyo waka. Empeka ezo zonna zibeera ku ddwaliro n'empiso. Kati bwe bamala okunsiibula nenzirayo ne bankwata basista bange naye jjukira nsula mu kyaki ne bankwata ne banzizaawa mu kyaki. Bwe banziza mu kyaki Mami Prosi wange kungamba mwana wange lwaki tudda wage wammwe dda mu kyalo. Naluma ejiiko mpaka ku kiseera ekisemba ne mugamba sidda mu kyalo. Nava mu ddwaliro nga sifaananika
nga nze nafaanana bubi nga ndinga wa siriimu nagenda okutuuka ku kyaki ng'olugambo lwatambula dda nalwala dda kakati ngenda nga oba sikasitaano oba katonda nga kalanga akakubye nga mu kanisa sikyalina gwe sobola kuddamu kukwanamu oba naakakukwana bwente nga bakugamba bakisobola okugamba nti oyo kati siriimu yamumala dda amawulire nga gatambula dda nentambuza obulwadde obwo kati nga nakava bwentu mu ddwaliro nga maze ku kyaki wiiki yali emu kati mami Prosi kwe kungamba mami oyo yali anjagala kwe kungamba lwaki tetugenda ne tusabako olaba okuyingira kwange wane mutundwe lwaki tetugenda ne tusabako ogwo omwaka ogujjukira omwaka ogwo wanga kati waise emyaka oba 2016 awo wangambira tugende wa ku kyaki ettendo tonaliddamu ddikuba sinaliddamu nali njagala nnyo ettendo kuba ettendo naddamu mulundi gumu nenkuba nendamu nenzirikala baddamu ne bakubira abasawo kubanga nalina omusawo bakuteekako omusawo nga yakuliko ebyo bulwadde bakuteekako omusawo nga wo amanyi woosula amanyi woobeera amanyi mikwano gyamanyi gyotambulira bw'obola bakuteekako ambulensi n'omusirikale okunonya bakunonyesa ambulensi n'omusirikale bw'omala ennaku 3 nga tomira ddagala bakukime waka nga bali kuliko emundu kuliko abasawo nga bakukwata bakuza ku ddwaliro bwe bakuza ku ddwaliro tovaayo wano e Uganda wenyine bino byenjogera birungi era bali balwaddeko TB kati ababulizi b'enjiri bo bamanyi abasinga batambula kubanga naddangayo okubulira enjiri awo Uganda wenyine mulago ng'obulwadde obwo tebusaaga nga tasaaga tebasaaga naawe tebaseka naawe tomira ddagala tebaseka naawe erya sirimu olukwata n'olimira n'oteeka mu nsawo abasawo babumanyi babwogeddeko babutegeera ate nga bagayibuli very dangerous ate ng'obulwadde obwo nga bakuwa akatabo woomira wootiikinga olunaku lwomira lwootiikinga lwotamize eryakatabo ako kabeera ku ddwaliro lye baba bakutaddeko nga okoze transfer ne bakuteeka ku ddwaliro akatabo ako kaba ka myaka emeka 2 Katonda kyogamba akwate ku kibooko abadde aganya okukyuka ayitaawo obulire sisabira muntu mbooko Katonda gye yankuba sisabira muntu Katonda yankuba nnyo alimba omanyi in fact bwe nali mu ddwaliro abaana b'okucaca abavubuka bwe nabeeranga nabo bo bagiyita missioni era bamanyi ndi wa missioni Katonda yantwalayo ku missioni yali missioni ya Katonda omanyi mwami Mugisha ekyawandiikibwa kiri mu Zabbuli essuula eya 5 olunyolo 17 lugamba kubanga okyawa okuyigirizibwa n'ebigambo byange obisuula ennyuma wo bwe walaba omubi walagaana naye era wassa ekimu n'abenzi owaayo akamwa ke eri obubi n'olulimi lwo lukola eby'obulimba otuula ng'ovuma muganda wo era owaayiriza omwana wa nnyoko ebyo wabikola nange nensirika n'olowooza nga nenkanankanira ddala naawe naye ndi kunenya nembiteeka mu maaso go kale mulowooze kino mmwe abeerabira Katonda neme okubataagula okubulawo alibawonya kati ati kiringa kyenkana nti Katonda yantaagatagula nembulako omuntu yenna akuwonya nga natisigala ku kyaki nga omuntu ampa emmere nga ye Mami Prosi nga yandabirira ateekawo omuntu naye Katonda mwebaza nti bwakukuba kulekerako omuntu ogwo akuyamba ayimirirawo naye nga okuyimirirawo kwokwe nga nako si kwamaanyi kwakuza mu maanyi Katonda waali yafuga ojja kuwona gamba ng'ebigambo ebyo byotambuliramu yakulekerawo omuntu omu obulwadde bwankuba nesigaza omuntu ogwo nasigaza mami wange Prosi nalina n'omuvuka bamuyitira mukwano gwange Roja gwe nasigaza naye nga ye ne bwe mbandidde ku kintu akiryako osegera ne bwe mbandidde ku kintu akiryako naye ngasigala nga mukwano gwange naye emikwano emirala gyonna ekkanisa yonna ekkanisa yaffe yalimu abantu abategeera abali obulungi naye teri muntu yankwatira ku kintu n'ekimu n'agamba banange olwadde nnyo kwata omutwalo guguno bakutaagula musumba wange yampa sente z'akawunga kulya kawunga yekka kawunga kati gwe jogera nalina okubanga nina okunywa nnyo nina okunywa obutunda nina okunywa obuugi era ne baza maama wange oyo Prosi yanguliranga obutunda obwo obuugi eddagala ndimirisa buugi bannange nembeerawo nga emikwano gyonna
walinga ndi serebu nga obwa serebu buvuddeyo kati nfuuse kisaati nga era sina gwesobola kutuula bwe ntuula n'abantu banna wasitukawo omuntu omu kwomo kiri obulungi nga bukyaliwo taata wasigaza magumba gonna ennyama yona neva ennyama yava ku bubiri olwaliro nzizaako ennyama kubanga nafuna kasenda kalya ku mbisi naye nyama yakudduka ennyama ku magumba gwange yona yavaako yali yaggwako nga neero ne bwontunuulira nga teweetaaga kubuuza mulwadde waaki era nze nali nkola mu saluni nga nina abaana ba saluni abo nga basizira okufa ne bwe nabayingirangamu nga bagamba lwadde kitibbi maama avaawo omukoomu nabeera nga ne ku kyakyawo nga tuli mu kyakyawo masikwayo manyi nga bomanyi nga bulijjo obatuulamu n'onyumya omala obatuulamu bwati n'okulaba nga omwasitukako omukoomu nzijukira musumba wange yali tamanyi bulwadde bwenina kakati nasirika nnyo namugamba mumutwale waka alya mumutwale waka wange naye ngeri yamanya kiwedde naye musumba nga tategeera kyekyakuluma mukyala musumba teyamubuulira kiki kinuma era ye musumba yateganga kungamba bannange mulina ebiwukawoka ebibaluma kakati antwala wowe nzirikira wowe mu ntebe balwawo okufumba nze nga bwe balwawo okufumba okulya emmere nzirika okulya emmere mmise eddagala kasita balwawo nenyingira sawa musanvu nga sinalya nzirika era nze nga bamanyi kasita ziyingira mukaaga kulya musanvu kulya kwange eddagala ly'amaanyi oteekamu emmere ne kuba bweriti ndikutaagula mukulu mugisha ne wabaawo akolaki tugenda koma mu kaseera kafe akaddako engeri Katonda gyakusinkanamu ng'otuuse mu kifo kino mukwano tovaawo byonna Katonda abeera mulungi kangeneko mu bulango bwa bakama bange tukomewo. Musanvu emmere y'omwoyo gwo 98.7 Kampala 96 Fort Portal 13.9 Iganga 10.7 Masaka emmere y'omwoyo gwo